wabyogezessako bingi osabye nnyo n'okusiiba n'osiiba naye nga tebijja bye weesigidde Mukama owulira gakuwedde amaanyi gakuwedde togwamu ssuubi eyo gy'oli naffe twaliyo naye twabiwangula amasiko luusi gabibaamu naye omala n'owona amaaso togajja ku Katonda kuba manyi byakola lindirira teweeraliikirira Katonda wakyali mwesigwa tokoba gumaddamu amaanyi wali abifuula birungi mu budde bwe tapapa ate takeerewa tomuyambako muleka akole kulaba obivaamu ogamba kanneeyiye Mukama aluddeyo weerabira agayanja kangi kakusomosesa amaaso n'ogateeka ku by'otalina mwana ojjukira aba yakuyisa wali era akyayinza teribeera gy'oyitamu kyatawangule lindirira teweeraliikirira Katonda wakyali mwesigwa tokowa gumaddamu amaanyi abifuula birungi mu budde bwe tapapa ate takeerewa tomuyambako muleka akole wadde byeyongedde okuba ebibi wegumangiriza kigambo bambi ye yesuubiza talikuleka talikwabulira Mukama wali okuwonya endwadde zo wali okusangula amaziga wali okulwanira entalo zo wali okukyusiza embeera Mukama wali lyebazibwe erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu yonna gy'osinzidde njagala kukulamusaako nnyo njagala kwebaza Katonda ku lulwo akukuumye era akunywezezza n'osigala ng'okyayatula nga Yesu ye Mukama osiibye otya olunaku lw'olwaleero nzikiriza nga Katonda akukuumye era nzikiriza nga mwesigwa nnyo eyatuyita kubanga mulamu wangi eyatuyita mulamu mwebale nnyo mwenna abagasse amaanyi gammwe abagasse obudde bwammwe ku kuzimba eggwanga awamu n'okuzimba omubiri gwa Kristo. Haleluya. Abagasse eddoboozi lyammwe ku kukula kw'ekyalo kyo awamu ne famire zo.
abagasse amaanyi twebaza Katonda kulama mukulikire ennyo ddala olunaku olwaleero ku mirimu gye muvuddemu n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Naffe olunaku leero tubeeredde bubi, tutambudde bulungi, Mukama badde mwesigwa. Oluyimba lwaffe lutuguliddewo akawungezi k'olwaleero sisita waffe mukwano gwange ayitibwa Fiona Muhaire ng'atugamba nti waali she's one of the girls aweereza eri obulamu bwange nempulira nga mpeereddwa omukisa nate. So njagala kukkiriza Katonda nammwe abakole bulungi wamu n'obuweereza obwo ng'akugamba nti Mukama waali. Bingi nnyo ebigenda mu maaso olwaleero mu mubiri gwa Kristo, bingi ebigenda mu maaso mu nsi, bingi nnyo nnyo nnyo. Olumu osirika n'ogamba naye kansirike mbunire naye n'okwatibwako kubanga naawe ensonga ezimu ziba zikukwatako. Si byangu na mikwano gyange egimu giri awo bakuŋŋaanira na mikwano gyange bakuŋŋaanira wa bishop mukwano gwaffe, abamu wa Ssenyonga omutume wa Kristo, wamwateera ne wali ewa muzeeyi Robert Kayanja. Kaakati olumu n'obeera wakati awo ono ogenda okuwulira bano boogera nti kino, genda okuwulira ne boogera nti nedda, genda okuwulira nti kanobeera wakati n'owulira nga naawe otabuddwa nga nawe gy'oli eyo bw'otabuddwamuko. Kakati nze nno njagala kubagamba ebigambo byange, tebigenda kubeera bingi nnyo. Abalokole mwabaaki? Neeteekemu nange, abalokole twabaaki? Ngenda kujja ku nsonga ya muzeeyi Ssenyonga n'eya muzeeyi Bishop Kiganda n'eya muzeeyi Kayanja. Ensonga eno si gwe gusoose okubeera, bino ebigambo si bipya mu matu gaffe abamu. Naye njagala kubuuza abalokole mwabaaki? Mwabaaki ddala? Bwe kituuka kuba omulala mujjayo nnyondo kukuba ku mutwe. Bwe kibeera ewammwe ne bavaayo okwogera mutandika lwaki musala emisango? Don't touch the anointed man of God. Don't touch the anointed, don't touch the anointed. Don't touch the anointed, don't touch the anointed. Bwe kituuka ewa gundi nga mujjayo miggo kukuba nkulukutu za musota kuba mutwe kwagala kutta. Hey. Nkugambye bwe kituuka ewa gundi eri oyo mukube ku mutwe kutta. Bwe kituuka ku wa gundi ewammwe oyo gwe njogerako gw'otegedde. Man of God, temukwata ku musajja wa Katonda, temukira ki kwe tufiira era ayo namwogerako, ogenda kufuna ebikolimo, togenda kuwangaala, ojja kufa, togenda kubeera lunaku nnyingi, ojja kufa kubanga oyogedde ku musajja wa Katonda, oyogedde. Naye bwe kituuka ku ono omulala mwe namba nze ntuta obudde bungi nnyo. Ensonga zino si gwe gusoose okuzigoberera, nzigoberedde with detail per detail. Ensonga za muzeeyi Robert Kayanja nze, naye bukyambeerawo sizoogeranga nako. Naye ekibuuzo kyange kiri mu ddiiro mweddemu eyo nti lwaki bwe kituuka ku nsonga za gundi mukuba mu ngalo ne mumusindikirawo mugeyeena ng'obudde bukyali? Naye bwe kituuka ku wammwe eyo ne wabeerayo ensonga eziri ewammwe eyo gy'otegedde, awo nga mutandika don't judge man of God, don't judge. Tulina abalokole ba mirundi ebiri mu kkanisa, abalokole abaazimba ennyumba ku Lwazi, n'olwa ate n'abalokole abaazimba ennyumba ku Musenyu. Tulinamu abalokole abeebaka ne beebakira omwana waabwe ne bamutta, bo bennyini nnyini ne bamutta.
tubeeramu n'abalokole mu kkanisa nga bo bagenda okuzuukuka ng'omwana afudde ate ne baagala bakwate owooli omulamu ayitibwe owaabwe. Enkiddamu balokole mu kkanisa baasalawo okukwata otulo ne tubasingira ne beebakira omwana ne bamutta. Bwe bamala okuzuukuka ne bategeera nti owaabwe afudde baasalawo okukwata w'abalala waakiri nabo bamufiirwe nkayisizaawo akategedde ate akategedde keesonyiwe. Nina ekyandiko kinjagala okuba mu Bayibuli. Waliwo ebigambo ebisala ebiyitiŋŋana. Abakulu boolaba ku screen okwo, ababiri boolaba okwo ku screen, batunuulire. Abakulu abo balaba? Mbuuza ggwe, abakulu abo balaba? Mpuliriza no bulungi, mpola mpola. Mpuliriza. Onayitibwa Musumba Robert Kayanja, tewali atamumanyi. Onayitibwa Muzeeyi Ssenyonga, era tewali atamumanyi. Musumba Ssenyonga. Nja kusooka nze njogera ebigambo byange bibiri bino wammanga nti Omusumba Ssenyonga ne Musumba Kayanja ng'olese ne weevu eriwo. Nze ku lwange nga nze omuntu kyandibanga waliwo ensonga ezaabwe nga bwe ziri pasono ate zibatajjaayo ku mpewo. Nkiddamu, wandibanga waliwo ensonga eziri pasono nga zaabwe nga tezivaayo ku mpewo. Bamuzeeyi bano batwaliwo okuva dda twakuba emmundu, balina obuntuntu bwabwe. Generation eno gye tulimu, nandiise generation eno, bye tutagenda kutegeera kumalayo. Oba onfuna ndowooza, bye tutagenda kutegeera kumalayo nga balina ebintu byabwe eyo munda ate nga tebagenda kubyabya wabweru, naye nga byabwe munda. Kati ng'omuntu yenna afuna kasipaka bwe kati agenda kukakozesa advantage eyo alumire ddala bw'ati eggumba alivirireko ddala na ggumba. Naye nga waliwo ekinyusi, waliwo gye kiva. Kati Bugingo ye nga mumuzize ebbali, kubanga Bugingo ye ate mwana muto ku bano. Ate Bugingo abeera mwana nnyo ku bano Bamuzeeyi Ssenyonga ne Bamuzeeyi Kayanja. Kati ogenda n'otunuulira nti Muzeeyi Robert Kayanja asitudde Robert Kayanja Junior mu njiri ayimirire. Kabaffe bazibu nnyo. Ogenda okwetegereza nga ne Muzeeyi Ssenyonga naye asitudde mutabani we Ssenyonga Junior naye ayimirire mu position yemu. Ogenda okwetegereza owoono awasizza n'owoono naye awasizza mu position yemu. Ogenda okwetegereza ono akoze asitudde revival 77 days, nono naye asitudde revival P5. Ogenda okulira ono asitudde embaga ey'ekikungo, ogenda okulira nono naye asitudde marriage ey'ekikungo wedding. Kakati ku bombi these are both of them, these are ballistic missiles, these are all weapons of mass destructions, these are all bombs ezirinda obulinzi trigger zibwatuke. Kasipaka kamu bwe kati bino byonna ebiriwo ebigenda mu maaso mbitwala nti
kano kakyali kasammambiro. Otherwise Mukama bw'atayamba ani anaayamba? Bw'atakuuma kibuga ani anaakuuma ekibuga? Mpuliriza. Kati walya tewalya, vaayo yogere nti walya oba tewalya. Yogera mu Luzungu oyogere ne mu Luganda. Statement eno yakolebwako Muzeeyi Bugingo. Statement eyo nekolebwako Bishop Kiganda. Statement eno ekolebwa Muzeeyi ayitibwa Ssenyonga. So zonna statement sibo zigatta, owulira nga zirimu connection egamba nti twetaaga akole kino, twetaaga ayogere kino. So bw'anaayogera kino ffe tugenda kukakana, oba tugenda kusanyuka, oba tugenda kubiibya, oba tugenda twagala ensi etegeere emutegeere. Kakati mumpulirize mikwano gyange mwenna abali eyo, nina kugera ebigambo bya kintu kikulu. Mukama waffe lumu mu kitabo ekiyitibwa ekya Matayo 4 n'olunyiriri ssomo olwokusatu, Bayibuli esomesa nti omukemi n'ajja n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere. Matayo 4:3. Bw'onaava eri waggulu Kristo atwalibwa mu ddungu okukemebwa ng'agenza okusiiba, mukemi n'ajja. Olw'okunalugamba naye n'addamu n'agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva eri mu kamwa ka Katonda. Olwokutaano, awo Sitaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu. Otyo n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda buuka ogwe wansi, kubanga kyawandiikibwa alikulagiriza bamalayika n'ebirala n'ebirala. Kakati buli w'oyimirira n'okola statement, vaayo yogere oba oli musezi. Tukaddemu, vaayo oyogere era tubuulire oba oli musezi. Oli musezi, toli musezi? Tubuulire, oli musezi oba toli musezi? Gundi oli abantu oba toli abantu? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati statement eyo ne Sitaani yagibuuzako Mukama waffe Yesu, oba oli mwana wa Katonda kwata amayinja gano gafuule emmere. So kitegeeza nti singa Yesu akwata amayinja gano n'agafuulamu emmere, kiba kiprovinga ki? Does it prove nti mwana wa Katonda oba nedda? Era credit Sitaani abeera atwala credit ki? Yesu abeera aluzinga credit ki? Bino birimu credibility nti ani afiiriddwa, ani agenda okufunamu. Nti singa Mukama waffe Yesu amayinja gano yagafuula omugaati, kwolwo ani yali agenda okulaga amaanyi? Yesu akutte ejjinja n'alifuula omugaati nti aglaze amaanyi, oba oli akkiriza oba oli alagidde? Ku bombi ani agenda okulaga amaanyi? Ani agenda okuba n'amaanyi? Kibuuzo kiri gy'oli, nkikuddiremu. Sitaani ali ku mukono guno, Mukama waffe Yesu ali ku mukono guno. Bamuli bubi, bamutwala emisinde. Tubuulire ssebo, olya oba tolya? Kakati ku bonna abali awo, ani Sitaani ani Yesu? Tubuulire, olya oba tolya? Kyogere mu Luzungu okyogere ne mu Luganda, olya oba tolya? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati Yesu ayimirira mu position nga bamuli bubi, nga bamugamba oba oli mwana wa Katonda amayinja gano gafuule emmere.
njagala tukakase ddala oba oli mwana wa Katonda gafuula emmere, gafuuka oba tegafuuka. Kakati Mukama waffe Yesu teyafuula mayinja mugaati. However, ndi yali asobola okugafuula omugaati, naye teyagafuula mugaati, kubanga yakwata ebyennyanja 5 ne capati 5, abantu ne balya 10,000 n'obukunkumuka ne babukuŋŋaanya n'abasigalawo ne balya. Kitegeeza nti asobolera ddala okukwata ekitono n'akifuula ekingi. Kitegeerekeka nti asobolera ddala okukwata ejjinja n'alifuula omugaati. Haleluya! Kubanga ye nannyini. Kakati teyasobola kukwata mugaati guno, jjinja lino kulifuula mugaati. Ekyo no tekitegeeza nti yaluzinga credibility. Tugende mpola. Ekyo tekitegeeza nti yaluzinga credibility. Wabula mu kugaana kwe okukyusa amayinja gano okufuera omugaati, ate Sitaani yaluzinga credibility. Va waggulu gwe wansi, va waggulu gwa wansi. Bamalayika bali kuwanirira kubanga kyawandiikibwa teyakikola. Ekibuuzo kyange, yali tasobola olowooza? Kubanga era kituufu kyali kyawandiikibwa nti ali kulagiriza bamalayika. Era kituufu bali bajja kumuwanirira, era bajja ne bamuweereza nga ali ku musaalaba. Ekibuuzo kyange, Yesu yali ku musaalaba waggulu, Yesu yali ku kizimbe waggulu, neyeeta olowooza yandiremereddwa okubeera ng'alina bamalayika abandimwetoolodde 10,000 okujja okumuwambaatira? Kyalisobose, naye singa yakikola, who was to lose and who was to win? Yagaana okukikola. Kakati tuli mu mbeera olwaleero ng'ekibuuzo ekikyasinza okubeera ekinene ennyo ku mitima gy'abantu ne mu kamwa k'abantu. Musumba Robert Kayanja, vaayo yogere. Walya tewalya? Bw'oba osobola vaayo ffe otubuulire, walya oba tewalya, kyetwagala okumanya. Kizze ne mu Luzungu, kizze ne mu Luganda. Okakase aboogera Oluzungu nti kituufu omusajja atwegaanye, n'aboogera Oluganda naffe ntukutegeere nti tolya. Bisiyaga. Kakati njagadde njogere nammwe ebigambo bino biringa nga 2-3-4. Controversies nyingi nnyo ezizze wakati wa bino byonna ebigenda mu maaso. Nze ntandika okuwulira ebintu bino ddako, nali nga sinaba nakulokoka nga mbiwulira eri muzeeyi Robert Kayanja. Ti muzeeyi Robert Kayanja aganzika basajja banne buutu. Naye nze ayogera ebigambo bino njagala kukutegeeza amazima gennyini. Nze muzeeyi Robert Kayanja simukwatangako. Number 1, simukwatangako nti yuli aganzisa omusajja munne eriiso lyange mulabye. Ekyokubiri, tabiŋŋanzikangako. Eyo disclaimer. Ekyokubiri, bw'aba nga abirya, nkiddemu, bw'aba nga abirya, bw'aba nga tabirya, ekintu kyonna ekijja mu controversies, ekintu kino wuliriza, kasita kijja mu controversies ejjamu kye tuyita argumentative discussions. Argumentative discussions zibeeramu nnyo mu controversies. Kakati ekintu ekyandibadde kiri real ne kitandika okuwulikika mu ngeri endala eri ng'efuukidde ddala a discussion, a debate. At the end of the day kibula meaning ne kisigala nga kipendinga for over and over and over a years. That's why nti ensonga eno etambudde ebbanga ddene teggwa, kigenda kutuuka kizikire, era kijja kutuuka mu maaso eyo wabeerewo akisitula, kubanga it's becoming controversial.
bwe kifuuka controversial creating a turbulence. Mwenna abatambuddeko mumanyi olulimi luno lukozesebwa oluyitibwa turbulence. Turbulence alinnyeko ku nnyonyi ojja kitegeera. Lumu twali tuliko mu nnyonyi waggulu, kakati ne wabeerawo obulango obwayita nga butulabula nti obudde bwonoonese, n'olwekyo omugoba w'ennyonyi agenda kukkamuko wansi ave waggulu, kubanga ebire biri mu kuba ebiwawaatiro by'ennyonyi, ebire nga biri heavy, kitegeeza ndowooza enkuba yali egenda kubanga etonnya. Whatever the reason was, naye ng'obudde tebwali bulungi nnyo waggulu. Kati mu kukka wansi ne batulabula nti tugenda kukka naye tuyinza okuba ebire. Kakati yakka ndowooza yakira ku supiidi yali nnene nnyo kukka wansi, embeera eri waggulu agyebalame. Kati nze njagala nnyo otuula ku ddirisa, era ntuula nze ku ddirisa ndabe neetegereza ki ekigenda mu maaso. Nalengera nali mu bbanga neŋŋana naye Mukama waffe Yesu weebale watulokola, n'obulamu bwange mbukuwasaayo olwaleero nga ndi mukulaama, nzijja Yesu, nzijja. Nenjala okutegeeza ebigambo bino nti turbulence, ennyonyi ebeera mu state nga eri mu kaseera ka kuyaggayagga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ebeera mu kaseera akavaawo mpitewo gwali yampuliriza, kabeera akadde nga ekozinga movement eri unstable. Mpulira, ekozinga movement eri unstable. Eyinza obasonza nebadisa eno, oba nebazunza nebazza eno, oba nebazunza nebazza eno, nebasonza nebazza emabega, nebazunza nebazza maaso. Turbulence. Naye munda mu nnyonyi temuli muntu n'omu atabeera affected by a turbulence. Buli muntu abeera affected by a turbulence. Kakati kino ekigenda mu maaso, it's a turbulence mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Buli muntu yenna agenda kubeera affected ku kino, ne wowe oyagala otya. Oli wa mu kanisa munda nga walokoka, kino kiri mu ku affecting omubiri gwa Mukama waffe Yesu. It's causing a turbulence movement mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Why? Because it's a controversial. It turned into a controversy. Nakukubira essimu, nakusindikira message n'otazikwata, nakusindikira obubaka n'otabukwata. Kakati ate abantu abayimiridde abali mu kulaga muzeeyi Robert Kayanja nti olina ekintu kino, ate bo tebakyogera direct. It's not a direct message nti gundi olya ebisiyaga, ogwo muzego okomye. No, teri n'omu akyogera. Teri n'omu akyogera. Wabula ku bonna bakola ekintu kimu, nti tulina obukakafu. Naye ng'obukakafu buno buva ate mu connections z'abantu abalala. It's a chain. It's a chain etali ntono. Nfuna. It's a chain etali ntono. Kuba nti waliwo abavubuka betwalabako ku Miracle Center. Kati wuliriza ekigambo kino, wuliriza bulungi. Lwaki nkugamba nti it's a chain? Mu biseera eby'edda nga muzeeyi Robert Kayanja bamwogerako nti ali ebisiyaga, there was a group of people nti be yali ebisiyaga. Kakati ate in this same generation gye tulimu, tulengera abavubuka abato era nga nabo bava bagamba nti yatulidde ebisiyaga. Kati kyesirowooza nti abavubuka bano be baaliwo ku mulembe guli. Kyesirowooza nti bano abaliwo bano aboogerwako nti babalidde ebisiyaga, sirowooza nti be baaliwo ku mulembe guli. So kitegeeza ki nti it's a chain ejjenyoolebwa bweti anti lwe tutuuse olwaleero. Era njala kukutegeeza nti tekigenda kuggwa kati until Musumba Kayanja wanasse omukago ogusembayo
ne bamuyiwako ettaka ekyo ne kiggwa, oba muzeeyi Ssenyonga ne bamuyiwako ettaka ekyo ne kiggwa. Mbabuulidde. Why? Because it's a controversy. Controversy temala gaggwa bwetyo, buli kaseera ebeera erinayo kyeyini. Kakati ekyamuzeeyi Ssenyonga kye bamuteekako nti yatigaatiga omuwala mu nnyonyi, ekyo tekyajjanga controversy. That's why olwaleero tekikyali nnyo nti kikola mawulire, era olina wakireeta tekisobola kukola mawulire. Why? Because it was not controversial, and again it was not argumentative, and again tewaali waavaayo amulumiriza nti wakwata omukazi wakwatigaatiga omuwala mu nnyonyi. Lwaki? Kubanga n'ennyonyi gye yalandinga teri n'omu yamanya. Tetwalaba na kifaananyi kya muwala gwe baali batigaatiga. It was a story created, ekyo ne kiggweera awo. Lwaki? Kubanga tekyaliko muntu n'omu agenda kuvaayo ku kipika, era tewaaliwo muntu n'omu ajja kuleega muzeeyi Ssenyonga nti vaayo tubuulire omukazi wamutigaatiga omuwala omuto oba nedda. Ekyo tekyaliwo. Mukama waffe yeebazibwe mwabampuliriza. Kakati to my pastor Robert Kayanja ku saidi yo, ate okusituka n'ogenda okwate matrix eza forensic okuva mu bali mu bitongole ebinoonyereza ebya Telecom. Mukama waffe yeebazibwe. N'obireeta ate n'odisplayinga matrix ezo to prove that you're innocent, to prove your part that you're innocent. Ekyo sikkiriziganya nakyo nga nze, njagala tukaddemu. Ekyo sikkiriziganya nakyo nga nze. This is not a time for you to defend yourself. Nsonyiwemu. This is not a time for you to defend yourself. Nedda. Kintu kirala nnyo ekirina okuba nga kikolebwa. Ate ekintu ekirala ekirina okuba nga kikolebwa si kwe kuvaayo n'oyatula nti ndi ebisiyaga oba sibirya. Ekyo kasita okikola, kasita okyatula mu kamwa ko bali kye baagala okole. Muwulaba kiringa ng'ekintu ekyangu nti yogera bwogezi nti ndya oba sibirya. Ekyo statement eyo kubeera nga kwata mugwa gweteeka mu bulago n'ogamba kati kantegule akatebe neetuge. Bassebo ne bannyabu, eyo statement nzibu gye bagala okukozesa, era kasita okyatula n'ogamba nti mbabuulire bassebo ne bannyabo mbirya. Kalate kasita tobagamba nti mbirya oba n'obagamba nti sibirya, era bajja kuzimba ekintu ekirala. Kati oba obirya oba tobirya asigala Mukama. Naye ng'ensonga yange eri nti bassebo ne bannyabo, omubiri gwa Kristo guli mu turbulence. Kankomewo, tovaawo. Amina. Mukama yeebazibwe. Ngenda kubasiibula mangu, sigenda kulwawo. Mukulikire ennyo ddala temukuumulamuko kwe tuvuddemu. Kakati ensonga zino mba mujje muzigoberera. Lwaki mbagamba nti zaava ewantu we zaali zirina okubeera nga zisembezebwa ne zifuuka controversial. Ate mujjukire tuli mu mulembe nga tukozesa nga tekinologi ataamye
nga technology atabuse. AI, artificial intelligence, egenda kukuba buli muntu. Artificial intelligence eno abantu gye bakwata ne bakwata eddoboozi lya Radio Moses omugenzi. Muvubuka ali awo mitashata n'akwata amaloboozi g'omugenzi n'agakozesa n'ayimba oluyimba ng'aliwo n'agatta n'omuntu omulamu. N'owulira ng'omugenzi ali mu kuyimba oluyimba olwaleero n'omuntu omulamu. Artificial intelligence mugyereke. That's why njogera bwe nti ngamba nti Muzeeyi Robert Kayanja kakati eyo system gireke. Eyo system tejja kukola bw'okuba nti bwewozaako. Gireke nti kati ndese matrix, gundi yakubira gundi ne gundi n'akubira ne gundi ne gundi n'akubira ne gundi. Ne balaga matrix ezo, gundi n'akubira ne gundi ne gundi n'akubira ne gundi. Kati connection eri bweti ne gundi n'akubira ne gundi. Kati amasimu bakuba amasimu nga lunaana olunaku, meeting zaali 8 oba meeting zaali 2 ezaakolebwa. No. Kati eyo toyina kugenda yo. Eyo toyina kugenda yo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Eyo oli mukono na budde bwo. Kubanga this thing has been there for a long time. Kati ate abantu this is a big group. Ndi abavubuka abayatula ku kituuti kyo ne beegaana era ne beenenya nga bagamba bakozesebwa abasumba abamu mu kibuga omwo nti batanishinga erinnya lyo. Abo abavubuka baliwa now. Baliwa right now. Singa baliyo obanga gye bali nga bawulira ebigenda maaso, they would have been out now okwogera. Ne now they are not heard or seen anywhere. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati ate ne wajja n'ate ne wabeerawo ate bano nina videos, nina obukakafu, nina obujulizi nti abirya. Kakati ku saidi yammwe eyo Muzeeyi Ssenyonga ne Bishop Kiganda, ekintu kiri kimu mwe kye mulina okuba nga mukola. Ekintu kiri kimu, either okusirika okubita oba okwogera direct nti musajja oli ebisiyaga biveeko weenenye kigwe. Kubanga Muzeeyi Robert Kayanja tali ready kuvaayo lwaleero kujja kubagamba nti kakati kankyusa omugaati guno ngufuule, ejjinja lino ndifuule omugaati. No. And that's not the way we should prove him guilty or innocent. Nedda basebo ne banyabo tebabalimba nti nkira wanavyo nagamba kati nao mbabulidde ndya. Kati wajja nabagamba nti sibirya. Of course mujja sigala nga mwongerayo omuliro nti nedda obirya tuleeta obujulizi buno. Yes, abagambye nti I don't. Kakati wanabagamba nti I don't, kitegeeza tekigenda kubamala, mugenda kwongerayo omuliro. Ekyo kye mbagamba nti case eno eri transferred into a controversial movement. It's a turbulence movement yedde no bwete tesobola kusetolinga. Whereby nti Muzeeyi Kayanja right now ne bwavaayo n'akola statement nti mbirya. Kati wavaayo n'agamba nti mbirya. Kiki ekigenda okuddako? Ye kati bwavaayo n'agamba nti kati okay mwagala mbabulire nti mbirya, kati mbirya. Yes, mbirya. Kiki ekigenda okuddako? Mugenda kukuba mu ngalo, mugenda kubuuka mu bbanga, mugenda kukola embaga, mugenda kukola ki? Onfuna ndowooza. So if you know nti owooluganda abirya, temwetooloola eno kubanga naffe eno mpulira obutambi obuyita, maloboozi agayita nti Muzeeyi Ssenyonga ayogera ne bagundi. Muzeeyi Ssenyonga yakubira bagundi amasimu. Mu video nga buwulikika, amaloboozi nga gawulikika. Nga amaloboozi bw'ogawulira, owulirira ddala eddoboozi lya Muzeeyi Ssenyonga ng'ali mu bavubuka abeekobaana okwonoona erinnya lya Muzeeyi Robert Kayanja. Naye to me, Nicholas,
sisobola kutula wansi ne ngamba nti aha era sona kuba pulengera maloboozi ago kubanga tegagasa. Sijja kubagamba nti kati bannange mujja muwulire otyo nfunye obujulizi bwobuno. Bujulizi ki? Muzeeyi Ssenyonga nga yennyini yeeyogerera okukolagana n'abavubuka batta erinnya lya Muzeeyi Robert Kayanja. Sisobola kusirwala ku level efaanaganako bwetyo nti mujje muwulire amaloboozi gaagano ne bwoba oyagala otya. Case nga yafuuka controversial eyebeera nzibu. Sisobola kukkiriza nti oyo ye Ssenyonga yayogera. Nga basobola okukwata eddoboozi ly'omugenzi yafa ne baligatta olwaleero n'ayimba olwaleero. Sisobola kukikkiriza. Naye kibeera nga kituufu nga yeye eyo case ebeera eri controversial. Eyo case ku tebo yange enjigoba. Muzeeyi Kayanja ali ebisiyaga simanyi kubanga tabindyangako ate era sina n'omu gwe nali ndabye nti abiri ono. Kikyotegeeza sitegeeza nti tabirya. Kyandisoboka okuba nga abirya, kyandisoboka okuba nga tabirya. Nkiviiramu wano nti case yafuuka controversial nti kakubye wano kati tuveeyo twogere. If ng'ekintu kizze for over and over years kijja kyogerwako ensonga y'emu. Mutuuka ekiseera ne mukitta buti ne mukyesonyiwa ne mukireka. Yes, mulina obujulizi nti abirya mu butuwe buno. Ne bwe mutatuwa bujulizi gwe teweetooloola nti tulina gundi kakati bagenda ne bakola bati nti nedda weyogera bwogeza abirya wangi ali ebisiyaga nti ne gundi naye muli wa bisiyaga. Nabategeeza ne bagamba nti edda nabategeezaako awo ne bagamba nti amakanisa g'abalokole mangi nnyo gategeddwamu abantu bwe batyo. Amangi nnyo gategeddwamu abantu. Abasumba bangi nnyo abali planted mu makanisa g'abalokole nga olwaleero babayita basumba, but years to come nga bagenda kubeewuunyisa ng'ebigenda okuva mu bo n'ebigenda okwogerebwa mu bo bigenda kubeewuunyisa. Abamu bagenda kumira n'ekibiina ekinene nnyo ate bangi bagenda okugwa bagenda kusigaza n'amannya pastor balangire nezi service pastor. Naye ekituufu kiri nti agudde ekkanisa agikyusiza agiyingiza mu kusamira bazigiziza mu buwangwa na nnono. Abantu basigale nga bakyakoba mu ngalo. Amakanisa mayitirivu nnyo omuli abasumba omuli abaweereza nga bisiyaga kwe batuula. Ekyo nkikubuulidde emivuyo miyitirivu nkugambye gye bali. Kiki kyotegeeza nkugambye gye bali. Ate amakanisa mangi amatuufu agali ku mulamwa yeegaliwa. Ekkanisa etandika naawe, ekkanisa etandikira ddala naawe. So nolwekyo abasumba bali eyo nga mulina okwetereza, mwetereze obudde nga bukyali. Naawe Muzeeyi Robert Kayanja weetereze. Wabeerawo ensonga ezitatambudde bulungi weetereze. Wabaawo ensonga ezitatambudde bulungi era nga tezitambula bulungi weetereze. Muzeeyi Ssenyonga nawe weetereze. Muzeeyi Kiganda nawe weetereze. Muzeeyi Tomu Mugerwa nawe weetereze. Muzeeyi Tomu Mugerwa ate gwe weetereze ddala. Weetereze. Yogera ne maaza naye omutegeeze. Eyo system nene gyakozesa gyakutte naye ng'akwata abasajja b'abaweereza, abasajja b'abantu nga tabatta. Ne bagaana okudda mu maka gaabwe n'asalawo abazingira awo amaka g'abalala gaffe. Eyo system eyo naye egenda kuleeta obuzibu bunene nnyo mu maaso awo. Mwetereze. Ensingo biseera naawe abasajja b'abandi bate
bate bagende balabirire famire zaabwe okubazingira awo ekintu muky'obuwi kaseera naye mu maaso eyo kigenda kubaleetera obuzibu. Njogera ebigambo bino nga mmaliriza. Muzee Robert Kayanja wabawo ensonga ey'okwetereza gitereeze. Musumba Ssenyonga wabawo ensonga ey'okwetereza. Twagala tubalabe nga muli ku kituuti kimu nga muli mukuba mulabe. Mumanyi kye kitegeeza mu abasajja mu 5, 6, 10 balegend okwemira ku kituuti kimu ne mubuulira enjiri. Wayinza obeerawo omusamizi ayinza okwogera ekigambo. Ne controversies zino zigenda kubaleetera obuzibu. Zigenda kuleeta turbulence. Turbulence wezonze ezzaako eno nezzaako n'eno nezzaako n'eno nezzaako n'eno. Gw'obadde otudde naye nga si mukwano gwo. Movement egenda kumukubeka ewuwo naawe okubeka eriyo. Wajja kuba olaba osobeddwa ogamba byogezezzaako bingi osabye nnyo n'okusiiba n'osiiba naye nga tebijja bye weesigidde Mukama owulira gakuwedde amaanyi gakuwedde togwa mu ssuubi eyo gy'oli naffe twaliyo naye twabiwangula amasigo lusi gabibaamu naye omala n'owona amaaso togajja ku Katonda kuba manyi byakola. Lindirira teweeraliikirira Katonda wakyali mwesigwa tokowa gumaddamu amaanyi wali abifuula birungi mu budde bwe tapapa ate takeerewa tomuyambako muleka akolere wali kulaba obivaamu ogamba kanneeyiye Mukama aluddeyo weerabira agayanja kangi gakusomosezza amaaso n'ogateeka ku by'otalina omwana ojjukira aba yakuyisa wali era akyayinza teribeera gy'oyitamu kyatawangule. Lindirira teweeraliikirira manya Katonda wakyali mwesigwa tokowa gumaddamu amaanyi wali abifuula birungi mu budde bwe tapapa ate takeerewa tomuyambako